الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. amatendo gonna amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizo w'ekisa ekingi kitatendebwa naye ekitendo kyonna nga kya bukendeevu. Tumusaba okusaasirira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wamu n'eri abo bonna basahaba be ne mikwano gye n'abo bonna abalijja paka enkomerero lweriyimirirawo nga bali ku nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ab'ebitiibwa balungi, tugende mu maaso n'omusomo gwaffe gwe tojjukanyako ebyafaayo bya Mutume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nga twakoma nga tulaba attafaqudul qatla. Twalaba nti nno mu lutalo Uhudi nga lumaze okuggwa nga Abakuraishi batambudde bazzeeyo e Makka, kakati nabbi asigaddewo ne basahaba be balina okunoonya ate mu bana abattiddwa, abatemeddwa, baani abafudde, baani abakyalimu akalamu bajjanjabibwe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Era ne tulaba omusajja Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yasindika bamutoolera essalaamu era bamubuuze nti owulira otya? Omusajja ojja kumutujjukizaako erinnya lye yaani bw'obanga omusomo gwa wiiki ewedde wagugoberera bulungi. Nabwe kityo olwaleero biidhini rrahman tugenda kutunulako ku kye bayita jamu shuhadaai wa dafnuhum. Jamu shuhadaai wa dafnihim, tugenda kutunuulira okukuŋŋaanya basahaba bano abaali bafiiridde mu lutalo luno lw'eddiini, abazira abo abaafiira mu lutalo lw'eddiini olwo lw'e Uhudi, n'okubaziikibwa yaani n'okuziikibwa baakuŋŋaanyizibwa batya era baaziikibwa batya, insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Tugende mu maaso n'ekitabo kyaffe kiyitibwa Ar-Rahiqul Makhtum. Agamba nti wa ashrafa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ala shuhada. Nabbi yabeeranga atunuulira alaba kano kakoleddwa katya, gundi ali luddawa, nga bw'omanyi bwe bayita bamushirifu oba bakalabalaba. Bakalabalaba nabbi yalabalaba embeera eno ekola ki, etambula, gundi aliwa, gundi ani afunye ekisago, gundi muleetera amazzi, nga bwe baleeta mukole bwemu nti kwegamba omuntu oyo abanga bw'olaba liida, omukulembeze mu mbeera emu. Faqala, Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti ana shahidun ala haula, mu butuufu ndi mujulizi ku bantu bano bonna abattiddwa. Innahu ma min jarihin, mu butuufu tewali ekisago kyonna omuntu kyafuna, yajrahu fillahi oba yujrahu fillahi, ng'ekisago ekyo akifunye ku mubiri gwe ng'akifunye ku lwa Allah, illa wallahu yab'athuhu yawma alqiyamah, okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala agenda kumuzuukiza ku lunaku lw'enkomerero. Yadema jarhahu lawna lawnu damma, nga mu butuufu ekisago ekyo kyalina n'afa ng'afiiridde, nga ekisago kyafunye akifunye ku lwa Allah, Allah agenda kumuzuukiza ng'ekisago ekyo kyennyini nga bw'afudde bw'agenda okuzuukira, agenda kuzuukizibwa ng'ekisago ekyo kivaamu omusaayi omumyufu. Warriha riha almiski, nga n'akawoowo akava mu kisago ekyo kyafunye ku lwa Allah n'afa nga kivaamu akawoowo ke bayita aka miski, ka perfume akalungi ennyo akawunyira ddala obulungi. Agamba nti wakaana unaasun min assahaba qad naqalu qatlahum ila almadina. Mu basahaba abamu mulimu abaali bamaze okusitula bannaabwe, ab'ebika byabwe, baganda baabwe, mikwano gyabwe, abamu nga babasitudde babazizzaayo wa e Madiina babaziike eyo. Jjukira omuntu wemba nnyuma kino, omuntu abaddeko e Madiina nga amanyi bulungi wali olusozi Uhudi teruli wala nnyo ne Madiina, omuzikiti gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kati abamu aga nti wakaana unaasun min assahaba, abamu ku basahaba
qad nakalu qatlahum ila almadina baali bamaze okusitula bannaabo baali battiddwa nga babazizaayo e Madina. Fa amara nabbi n'alagira an yuradduhum n'alagira babakomyewo fayudefanuuna fi madaji'ihim baziikibwe mu bifo byennyini we bakoze ki we battiddwa wa alla yughsalu era nabbi n'alagira nti abantu abo bwe tugenda okuziika tebalina kunaazibwa wa an yudefanu kama hum balina kuziikibwa nga bwe bali bithiyabihim ba'da naz'i alhadidi waljulud balina okuziikibwa kama hum nga bwe bali bithiyabihim mu ngoye zaabwe zennyini ze baalwaniddemu ba'da naz'i alhadidi nga tumaze okubajjako ebyokulwanyisa bino bye beetimba muki ku mutwe bateeka ku mutwe kwegamba ebyuma byonna bye bateeka ku mubiri okweprotectinga ebiso n'amaliba ge bateeka ku mutwe oba mu mbeera eyo nga byabibajjeeko ne basigala mu ngoye zaabwe eza bulijjo ne baziikibwa mu mbeera eyo. Wakaana yudefanu neno ithnaini wa thalatha abantu baaziikibwanga babiri oluusi basatu fil qabri lwahidi mu ntaana etya emu. Wayajma'u bayna ar-rajulaini fi thawbin wahid mu butuufu weesanganga oluusi ng'osanga basahaba babiri ate babazinze mu lugoye lumu olw'obufunda n'obutono bw'engoye mu kaseera akuba mu biseera ebyo. Wayaquulu era nabbi agambanga ayyuhum aktharu akhdan lilquran abantu bano tugenda kubaziika babiri naye ani ku babiri bano asinga okuba nga yakwatako ekitundu ekinene mu Qur'ani. Akati wano waliwo obulungi bw'okukwata Qur'ani nti ne bwe tuba tubaziisa abantu babiri mu ntaana emu asinga okuba nti yakwata ekitundu ekinene gwe tusoosa wa nga bwe tugenda mu maaso. Nabbi abuuza yaquulu lahum abagamba nti ayyuhum aktharu akhdan lilquran ani ku bbo yasinga okukwata Qur'ani kitundu ekinene. Fa idha ashaaru bwe baamusongeranga nti gundi ono ila rajulin bwe baamusongeranga ku musajja qaddamahu fi lahdi gwe yasoosanga muki mu kabule bano abalala ne bakola ki ne baddirira. Qaddamahu fi lahdi nabbe gwe yasoosanga muki mu mwanandaani gye bayita lahadi. Kale agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam waqaala era nabbi we yabassangayo agambanga ana shahidun ala haulai yawma alqiyama ndi mujulizi ku bantu bano ku lunaku lw'enkomero nti mu butuufu bakoze omulimu gwa Allah tabaraka wa taala era bafiiridde mu kkubo lye. Wadufina Abdullahi bun Amr bun Haram omusajja ono ayitibwa Abdullahi bun Amr bun Haram yabeera ng'aziikibwa wa Amr bun al-Jumuh ne Amr bun al-Juruh ne baziikibwa fi qabrin wahidin mu ntaana emu lima kaana baynahuma min almahabba olw'okuba wakati wa Abdullah bun Amr bun Haram ne Amr bun al-Jumuh bombi baayina omukwano nga gw'amaanyi beeyagalanga nnyo baatuuka okwagalana ku ddala erya waggulu ne nabbi n'asituuka okitegeera nti mutuufu abasajja baagalana bano. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam we battibwa mu lutalo Uhudi yabeera ng'abaziika mu ntaana emu olw'omukwano gwe bayina wakati waabwe. Tugamba nti yagala naawe mukwano gwo funayo mukwano gwo gw'omanyi nti ono ye mwagala nnyo era naye anjagala tayinza kunvaamu ne mu mikwano londamu bw'oyagala ennyo abalala okendeezeeko ne ku bigambo oluusi byobakola ki byobagamba mu mbeera eyo. Wafakadu Naasha Hanzala baatandika okunoonya jeneza yaani ya Hanzala. Wafakadu Naasha Hanzala ejjeneza ya Hanzala yababulako ne babeera nga tebalaba waweeri tebalaba mulambo gwe guli luddawo ogwa Hanzala twamwogerako nga bwe tugenda omwogerako waneeno. Kakati wafakadu Naasha Hanzala ne babeera nga babulwa entaana ejjeneza oba omulambo gwa Hanzala fatafaqaduhu ne batandika okugunoonya buli ludda banne Hanzala yattiddwa ali luddawa ne bamunoonya mu mpuyi zonna. Kakati baakola ki fawajaduhu fi nahiyatin ne bamusanga mu kasonda oba ku katundu fawqa al-ardi ne bamusanga ku katundu waggulu ng'ali ku katundu naye
keesituddeko ko waggulu kalinga kaakasozisozi naye nga omulambo gwe guli waggulu nga kiki ekiguliko yakuturu minhu lmaa naye nga gutonnya amazzi. kakatuulira omusajja ayitibwa Hanzala agamba fawajaduuhu fi nahiyatin fawqa al-ardi ne bamusanga mu katundu nga kasituseemu oba nga akasozisozi mu ngeri bwetyo yakuturu minhu lmaa naye ng'omulambo gwe balaba gutonnya amazzi. kakati kino kyamagero balaba omulambo gw'omusajja gutonnya ki amazzi. ate bano bonna basahaba fa akhbara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bwe bamala okukiraba nti omulambo gwa Hanzala ate tugulaba guli waggulu kubadde gutubuzeeko guli na waggulu ku katunnumba ate tugulaba guvaamu amazzi ne badduka ne bagamba omubaka sallallahu alayhi wasallama. kakati nabbi yabagamba atya fa akhbara rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ashabahu nabbi n'agamba mikwano gye abasahaba be n'abagamba nti nno anna almalaikata taghsiluhu n'abagamba nti nno malayika ziri mu kumunaaza. oba okiraba kakati nabbi agamba abasahaba beebuuza amazzi gano agava ku Hanzala gavaawa? nabbi n'abagamba nti munnange malayika ziri mu kukola ki? anna almalaikata taghsiluhu malayika ziri mu kubeera nga zinaaza Hanzala. thumma qaala oluvannyuma n'abeera ng'agamba nti nno salu ahlahu mugende ewaka mubuuze mukyala we kiki ensonga eno ma sha'nuhu kivudde ku ki Hanzala abeere ng'anaazibwa malayika mumubuuze ku mukyala we kiki. fasa'alu mura'atahu ne bagenda ne babuuza mukyala wa Hanzala fa akhbarathumul khabara n'abeera ng'ababuulira amawulire. mawulire ki ge yababuulira? ge gali ge twayogerako nti omusajja ono yali yakawasa mukyala we, yali yakamuwasa tugeze yamuwasizza eggulo. ekiro ekyo kye baali bamaze ne Hanzala obudde bugenda okukeera ku makya nga baasuze babiri ne mukyala we amakulu nga balina janabba bombiriri. kati agenda okuwulira bw'ati ku makya nabbi alangirira ti jihaadi fi sabilillah tugende mu kulwanira mu kkubo lya Allah. ate omusajja akyali ne janabba eya mukyala we. kakati teyadda ate mu byakunaaba mbu ate biki kuba awulidde nabbi akoowoola tugende mu jihaadi. yasituka busitusi ng'ate alina ne janabba nadduka ayanukula ekirango ky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam agenda ate alwana ataasa eddiini ya Allah. bw'atyo nattimwa. kakati malayika ne zimunaaza. Allah n'alagira malayika zibeere nga zikola ki? zimunaaza. ako ke kathuroba ako okulaba lwaki malayika ate zaanaazaani Hanzala. nabwe kityo mu kaseera ako oluvannyuma n'ekintu ekyo summiya Hanzala n'abeera ng'atuumibwa Hanzala erinnya ba nickname ghasilu almalaika. ghasilu almalaika eyanaazibwa zi malayika. walamma raa ma bihamza nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okulaba ekyatuuka ku Hamza ammuhu taata w'omuto wa akhihi min arradaa ate era nga muganda wa nabbi muki mu kuyonka. ishtadda huznuhu nabbi yayongera okunakuwala. wajaat ammatuhu Safiyata ne wajjawo senga wa nabbi ono Safiya abeera muganda wa taata wa nabbi kitegeeza senga. wajaat ammatuhu ne wajja senga we ayitibwa Safiya ng'ayagala ki? turiidu an tanzura akhaaha Hamza ayagala kulaba ku muganda we ayitibwa Hamza. fa amara rasulullahi sallallahu alayhi wasallama nabbi n'abeera ng'alagira mutabani wa Safiya ibnuha az-Zubair n'alagira mutabani wa Safiya ayitibwa Zubair. kitegeeza Zubair ne nabbi baba baluganda kuba bazaalibwa mu kika kimu. an yasrifaha nabbi n'alagira Zubair nti oyo mulemesa maama wo Safiya aleme kubeera ng'atuuka ku mulambo gwa muganda we Hamza. la tara ma bi akhiha aleme kulaba biki bigudde ku muganda we. jukira baamusala olubuto lwonna ne baluyuzayuza egenda ne bigwa wali eri kweganga muntu atiisa nnyo. nabbi n'agamba oyo omukyala mumuzzeeyo aleme kulaba kiki kigudde ku muganda we. kakati omukyala faqalat n'agamba nti walima ya rasulallah lwaki tonzikiriza kubeera nga ndaba kigudde ku muganda wange. wakad balagani ate nga nategeera an qad mathala bi akhi
nategedde kiki ekyagudde ku muganda wange yakoleddwa ate nabitegedde ya Rasulallah wadhalika fillah nkusaba kulwaki kulwa Mungu oleme kunnemesa naga nti fama arbana bima kana min dhalika la ahtasibanna tugamba agamba nti fama arbana bima kana min dhalika twakkiriza dda kiki ekyakoze eki ekyamutuuseeko tukikkiriza la ahtasibanna nja kubeera nga nsuubira ebirungi eri Allah wala asbiranna era nja kugumiikiriza insha Allah nga Allah nywezezza fa atathu nabbi namukkiriza naga kale Zubairi muleka ajja ayitewo alabe brother we Hamza fa atathu najja omukyalo oyo fanadharat ilayhi nabeera nga atunuulira ku njole ya muganda we Hamza fasallat alayhi nabeera nga amusaalira Hamza da'at lahu omukyalo oyo Safiya nabeera nga amusabira wastarja'at nabeera nga asuubira empeera ennungi Allah okubeera nga akkiriza omulimu Hamza kwafiiridde wastaghfarat lahu era n'asaba Allah abeere nga amusonyiwa thumma amara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bidafnihi oluvannyuma nabbi n'alagira abeere nga Hamza aziikibwa ma'a Abdillahi bun Jahshi abeere nga aziikibwa mu kabuli emu n'omusajja ayitibwa Abdullahi bun Jahshi wa kana bunu ukhtihi era omwana ono Abdullahi bun Jahshi aziikibwa ne Hamza yali mutabani wa sister wa Hamza kitegeeza yali mutabani wa Hamza wa akhaahu min ar-radaa'a ate era yali muganda weera mu kuyonka yani Hamza ne Abdullahi bun Jahshi bwe baziikibwa abamu isooka Abdullahi bun Jahshi yali mutabani wa sister wa Hamza ate era nga Abdullahi bun Jahshi ne Hamza bayonka ku bbeere limu mu mbeera eyo qaala ibn Mas'ud sahaba yitibwa Abdullahi bun Mas'ud atugamba ma ra'ayna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam bakiyan qattun tetwalabako nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bakiyan qattun ng'akaaba olukaaba ashadda min bukaihi ng'ayina gwakaabira olukaaba olw'amaanyi okusinga olukaaba lwakaabira Hamza ibn Abdul Muttalib wada'ahu fil qibla nabbi bw'atyo yamutunuza mu qibla thumma waqafa ala janazatihi nayimirira bw'ati ku mulambo gwe wantahaba hatta nasha'a min al-buka nabbi bw'atyo n'abeera nga ayimirira ku janaza ye n'abeera nga asika omukka bw'ati paka ate bwe yabeera nga alekeraawo okukaaba asobola okubeera nga asabira ku taata w'omuto wakana manzura shuhada'i muri'an jidda mu butuufu engeri embeera eyo gye yalimu yalinga enakuwaza nnyo yalinga ekola ki enakuwaza nnyo qaala Khabbaabu atunyumiza tugaa nti inna Hamzata lam yujad lahu kafanun atugamba kwegamba embeera eyagwa ku Hamza yali enakuwaza nnyo bandi nga ne oba ogitunuuliddeko abantu bonna abaali battiddwa nga banakuwaza oba embeera eyaliwo qaala Khabbaab agamba Khabbaabu radiyallahu anhu aga nti inna Hamzata mu butuufu Hamza lam yujad lahu kafanun teyafuna kafanun ziyita essanda mwe bamuziika lam yujad lahu kafanun baanoonya essanda ezo bateekamu Hamza taata wa nabbi omuto ate nga muganda we mu kuyonka baanoonya essanda mwe bamuziika nga zibuze illa bardatan malha okujjako bafunayo bintuntu biri awo idha ju'ilat ala yani illa bardatan malha okujjako bafunayo engeri y'essuuka burda engeri y'essuuka naye nga eri awo ya kitundu malha ya kitundu idha ju'ilat ala ra'sihi nga baba babisse ku mutwe qalusat an qadamayhi atenga ebigere bikola ki bibikuka wa idha ju'ilat ala qadamayhi ate bagiteekanga ku bigere nga babibikka qalusat an ra'sihi ng'omutwe ate gubikkuka hatta maddat ala ra'sihi baka nabbi sallallahu alayhi wasallam oyagamba nti mubikke ku mutwe waj'al ala qadamayhi al-idhkhar ate ku mutwe gwe muteekeko ki muteekeko idhkhar muteekeko ebisubi
mutegeke ebisubi ku bigere omutwe gwe muba mubikka. Waqala Abdurrahman bin Auf, sahaba omulala ayitibwa Abdurrahman bin Auf atunyumiza atugamba nti kutila Mus'ab bin Umairi, Mus'ab bin Umairi yattibwa wa huwa khairun minni, nga mu butuufu amusingira obuki, asinga ku Abdurrahman bin Auf obulungi. Wakafana fi bardatin, n'abeera ng'aziikibwa mu ssuuka. In ghuttiya ra'sahu, singa omutwe gwe gwalinga gubikkiddwa, badat rijlahu, ate ebigere bye bibikkuka. Wa in ghuttiya rijlahu, ate ebigere bye singa byali bibikkiddwa, bada ra'sahu, ate ng'omutwe gubikkuka. Wa ruwiya mithlu dhalika an Khabbab, ate era ne Khabbab yennyini atunyumiriza Hamza agamba nti waruwiya mithlu dhalika an Khabbab, ne Khabbab yennyini kyekyamugwako nga ye bw'atunyumiriza ekyagwa ku Hamza. Saba Allahu tabaraka wa ta'ala abasajja bano abawa empeera yaabwe bagwanira ku mulimu gwe baakola okubeera nga bataasa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'okubeera nga mu butuufu balwaniridde eddiini, okulaba nga ffe olwaleero tuli basiraamu. وفيه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نبوشتو قلوا خباب نبي تقاما انتي غطوا بها رأسه مبكوم تويبوه وجعلوا على رجله الإذخر ate ku bigere bye mubeere nga muteekayo ebisubi ebiri awo, tubeere nga tumuziika mu mbeera eyo. Tujja kubeera nga tutandikiraawo insha Allah nga tulaba الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه, nga tulaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'atendereza Allah we nga amusaba kye tujja okubeera nga tutunulako mu mbeera enaddako ku lunaku olw'emmaana insha Allah biidhni rrahman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi ddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.